Obumu ekisumuluzo eri obuwanguzi. Essomo lyaffe olwaleero liva mu kitabo kya Matayo essula ya 12 kuva kanyiri ka 22 paka ka 37. Naye akanyiri ka 25 kagamba nti bwe yamanya okulowooza kwabwe n'agamba nti buli bwakabaka bwe bwawukana bwokka buzika, na buli kibuga oba ennyumba bwe yawukana yokka terirwawo. Yesu agamba mu Matayo essula ya 12 akanyiri ka 25 nti buli kibuga oba ennyumba bwe yawukana yokka terirwawo. Mu bino ebigambo bya Yesu Kristu tulaba nti Yesu awolereza obuyinza bwe eri abo abaali bagamba ebyamagero yabikolanga ku lw'amaanyi ga Sitaani. Era Yesu n'abaddamu nti bw'abanga ddala agoba dayimooni ku lw'amaanyi ga Sitaani, kitegeeza nti Sitaani ye yennyini yali yeerwanyisa, ekyali kiviirako obwakabaka bwe okwawukana. Era buno obubaka bwogera ne ku maka, amakanisa oba n'ekintu ekirala kyonna. Amaka agaawukanye nga temuli bumu n'amakulu, ago amaka tegayinza kuyimirira. Mu mulembe guno Sitaani afubye okuzikiriza buli maka era n'ago ag'Abakristaayo. Waliwo ebirungo eby'amakulu ennyo buli maka gye byetaaga. Ekisooka, amazima omutali bukuusa. Omusajja n'omukazi abafumbo, buli omu alina okuba nga mwesigwa eri munne mu buli mbeera yonna. Kino kitegeeza okubeera ekyokulabirako nga bwe kiri obwesiga wakati wa Yesu Kristu n'ekkanisa. Ekyokubiri, okukkiriza okutaliimu kubuusabuusa. Okukkiriza kwaffe mu Yesu Kristu kulina okubeera nga kunywevu nnyo eri ddala abo abafumbo. Okukkiriza kwaffe mu Yesu Kristu kwe kutunyweza okuyita mu buli mbeera yonna. Ekitabo eky'Omubuulizi essula ey'okuna akanyiri ka 12 kagamba nti omuguwa ogw'emiyondo 3 tegutera kukutuka. Kino kitegeeza omuguwa ogwo ye musajja n'omukazi nga Yesu Kristu gwe musingi gwabwe. Ky'olina okumanya nti omulabe waffe akola mu ngeri ya mirundi 3 nga Yesu Kristu bw'agamba mu Yokaana essula y'ekumi akanyiri ka 10 nti omubbi tajja wabula okubba n'okutta n'okuzikiriza. Nze najja zibe n'obulamu era zibe nabwo obungi. Ekyokulwanyisa kya Sitaani ekisinga kwe kutwawula okuva eri Katonda era ng'ayita mu maka n'ekkanisa ng'aleetawo okwawukana mu bantu n'okubuzaabuza. Ebbaluwa ya Pawulo omutume eri Abefeso essula y'omukaaga akanyiri ka 18 kagamba nti musabenga buli kiseera mu mwoyo n'okusaba n'okwegayiriranga kwonna, mu kunyiikiranga kwonna n'okwegayiriranga abatukuvu bonna. Amiina.